mukazi ekikoze. Okay, tubaniriza ku fictions nabagamba ko fictions abeere ebyakabi era nga bulijjo oba tubadde tuludde okulabagana ne Ssenga naye nga Ssenga tumusanze ali gumiti ali bulungi nnyo yeeyagala sirina tabu yonna Ssenga wa Swaga kateke kako siri wa Swaga oli waki Ssenga w'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala naye n'abalenzi nabo beetaaga bassenga amaleme ebyo bassenga twabirekera abakyala kati ate munnange kyewuunyisa omwana omulenzi okutegeera omukyala olina kuyita mu mukyala akubuulira ebyabakyala omwana omuwala okutegeera abasajja olina kuyita mu kkojja kubuulira abasajja biki bye baagala biki bye beewala kwegamba kiri vice versa omwami yitawa Ssenga omwana omulenzi yenna nga yatuulako ne Ssenga we ne boogera abawanjawulo amaanyi nnyo n'omwana omuwala nga yabuulirirwa kojja ategeera kye bayita omusajja kuba yabaamu ekyokulabirako nga kujye kwe nyini kwamuwera ekizampo nti nze kiriwo ekiti asinga tusooka tubeeyo topiki ndala olwayo waliwo omukyala amanyikiddwa ennyo mu Uganda muno omukyala muyimbi aluddewo nnyo ng'ayimba muyimba buyimbye ate n'oba omukwano yavuddeyo n'akola statement eyeebuunyisizza ensi ne bagamba omukyala oyo sijja ligamba ku kya myaka ku kitiibwa kye ayinza atya okwogera ekintu we kityo omukyala oyo muwe ekitiibwa naye temwamutegedde Ssenga ekintu lwakuba yakyogedde bulungi kituufu naye temwakoze eki yakyogedde bulungi buli mwana ne maama we kubanga buli muntu akwate obuvunanyizibwa buli muntu alina obuvunanyizibwa buli omwanyweza obuvunanyizibwa buli mbuzi ku nkondo yaayo onozaala baana 10 nze ngobazaala bwenu ngobaleeta ntunula ekisoboka n'akamu n'akeddagala gwe mwami gwali eyo naawe mukyala gwali eyo wekavu n'ozaala kakutanda n'ozaala muwambe muganga kwata mwana wo ekyokubiriza era abakyala bamu mbasikirira ojoyagala omwami wange muganga anaatera okulitayaringa kati mutandika obwana obwannasali omukyala omuwulidde Fiiki lwaki ngamba nti Joanita mwamukutte bubi mama Joanita yayogedde kyali ye nga ye omuntu teyavumiridde basajja batwala baana ne Ssenga ozo teyasize ensigo nedda ayina abantu bangi be yayogeredde be yaviiriddeyo kati Fiiki kansooke nkusomesa olwaleero okitegeere bw'obanga olina omwagalwawo nga mukyali mu mukwano yogerako naye omugamba otya zityo kati olwaleero tulina nga vidiyo bwetrendinga giwulirizeeko naye naddala gwe omuvubuka atannaba kuleeta mwana waka oba asuubira omuleeta giteekeko ewaka owulire komenti za mukyalawo akomentinga ki ku nsonga eyo kwonoosinziira ositule omwana omuleete kwonoosinziira onoonye gy'ossa omwana wo kati mama Joanita bw'aba yavuddeyo n'agamba nze omwana gwe sizaala tomuleeta naye ate ku sayidi ye Fiiki mutuufu tulina abakyala ba mirundi ebiri tulina abakyala abasobola okulera abaana b'abaami baabwe nze mbawa ekitiibwa tulina omukyala atasobola kulera baana bamukyala bamwami naye gyali ate nze simuvunaana kuba kyekyo kyawulira okusinga omuleetera omwana amwokya omuliro okusinga okumuleetera omwana amutokyalinge okusinga omuleetera omwana ewaka omwana asuwa ekyansi esoma amulekereyo ddala kati ate omwana asobola okubeera n'ennyina n'asoma omwana asobola okukula ne maama we n'atafuna singa oba omuleesi ewaka ebintu bino abasajja watuukira okugamba nti nno omwana wange muleete mbeere naye ekibeera eri gy'aba mujje naye kiba kitokota omusajja ayagala nnyo abeere n'omwana we kambeere n'omwana wange kambeere n'abaana wajjukira oba wasize omukazi Fiiki kankikuddemu okitegeere n'abaami abagenda okulaba puroguraamu eno
omukyalo ow'ewaka ayina kuba mukwano gwo. Mujjawo omukwano mu maka ate ne mwagala abakyala bammwe bakole eyandibadde mukwano gwo byalina okukola batya. Omukyala nga si mukwano gwo si kusuubira kumuleetera mwana amulere. Omukyala nga mukwano gwo asobola okulera abaana bo. Kati singa oyagala kuŋŋamba nti abasajja bakola ensobi mu kuwasa mpo ky'okuwasa mikwano gyabwe gisobola obbabeererawo. Abaami mutuleeta nga tuli mikwano gyammwe. Wakati mu bufumbo wano ofuna omukyalo ono weerabira nti ono mukyalawo. Otandika okuliisa omukyalo owawaka akakanja olw'okuba olina omugole. Mu mwaka gumu ebiri omugole yali aliisa ono akakanja ate oleeta omwana. Omukyalo ono omusaasira aba alina obulumi ng'omuntu. Naye singa mutambula ebbali n'osigala ng'omukyalawo nga ne bw'oba ozadde omwana osobola okutwala n'omugamba manyi mukwano nazaala. Naye omwana gwe nazaala gy'ali tali bulungi. Omukyala mmazeeko emirembe mu kino nakiri tulina abaami bwe. Singa ebyo nayo n'obyogera n'omukwata n'omuleeta era n'amukola ekyalina omukola. Abantu bangi nga bakulidde ku ba step maama ng'ate bali bulungi. Abaana bangi abakuze era nalabye abaavuddeyo ne bagamba maama Juanita ayogedde bubi nze nakula na nze kyayogedde sikiriziganya nakyo. Nze nzikiriziganya naye. Lwaki? Omuntu avaayo n'akubuulira nti nze kino sikisobola aba mulungi okusinga agenda okukkiriza oleeta omwana oyo atokyalingibwe. Kyagamba sikisobola ng'asinzidde ku kingo. Ayogedde nga ye mu bulamu waliwo ekintu ky'otasobola kukola. Fiiki tosobola kunywa mwenge. Naye kati singa gw'olaba ng'omukyalo yandibadde ayogera ekintu ekyo newankubadde muddeeyo mu katambike bwe yabadde ayogera yagambye nze teyayogeredde bakyala bonna. Naye wabaga yagambye ye okusinziira ekitiibwa ky'ayina. Fiiki maama Juanita Kawalya muntu nga nze nga ggwe naye alina obulamu obubwe. Alina obulumi obubwe naye. Muleme kuddiraga nti ebitiibwa bwe biti simanye ebintu bwe biti muleetedde abaana abo okufiira mu bulumi olw'okuba mubambaza ebitiibwa. Serebu waffe n'akola bw'ati ye omuntu waffe ow'amaanyi n'akola bw'ati oba bw'ati okitegeera. Nedda mukwano. Ontegedde kati ebyo byonna bye mugenda mwogerako naye muntu waddembe okwogera kyawulira ayagala waddembe omuntu okuvaayo n'aga nti nze ekintu sikisobola simuyinaako buzibu. Olwaleero Fiiki kankuweyo ekyokulabirako n'abaami abali eyo. Tuyina abaami abawasa abakyala nga balina abaana. Omwami oyo n'alera abaana ne batajulirira ne balwawo n'okutegeera nti si ekitaabwe akola ki abazaala. Tuyina abaami ng'akugamba bw'oba oyina abaana tojja. Lwaki ekyo temukitwalanga anti kati olaba kuba waliwo omwami agenda okukkiriza oleeta abaana bo. Kati senga oyagala gamba nno ekyabakyala kyo bakitunuulidde nnyo okusinga ekyabaami. Naye kizibu nnyo okusanga omwami ayinza okugamba abaana tobaleeta kuba bayagala omukyala ate nga n'omukyala era naye abamanyi oba tonjagalira abaana nange oba tonjagala. Abakyala bangi nnyo abali eyo nga balemesebwa abaami be balina okukuza ku baana baabwe ng'obufumbo obwasooka bwabaawo emiswiba ejjajja n'afuna obufumbo obulala ng'alina abaana be 2 3. Omwami n'amugamba bw'oba ojja funawo abaana bo zisirira abaana batali bange. Ate tulina abaami abalera abaana naye tulina n'abaami abalera abaana b'abakyala baabwe ate ne bamala ne babakozesa. Singa yamugobesa mu kusooka agamba wano tegandibaddewo. Kyekya maama Juanita Kawalya. Kwegamba ye akyogera ng'alaga alina bingi nnyo bye yeewala. Kati singa olwaleero maama Juanita Kawalya yavuddeyo eggulire ne likuba nga yaddidde omwana wa mujja we n'amwokya omuliro. Ne ku kigambo kye yayogedde ki ekisinga? Kyogenda ayagala kwejjeereza. Mugamba prevention is better than cure. Naye singa ebyo byonna byonna tubitaddewo tubitunuulidde nga obyogedde. Gwoba olaba kyandibadde kituufu omukyala obutalera mwana wa musajja naye ng'ate nga bafumbo ngaye nga jjukira n'omukyala
naye ate alinawo abaana mu ddyo nyini mwabeera afumba. Kambabuulire ekintu ky'okuleera omwana w'omwami omukyala akikola nkuwa ekitiibwa era nsaba Katonda akuwa ky'osinga okuyaayaanira. Mu nsi teri kintu kizibu ng'ekyo lwakubadde ate kirina omukisa singa olera abaana abo era ofuna credit ennene gwe ng'omukyala ng'okuzizza abaana baaki b'omusajja ontegeera. Naye omukyala bw'alaga nti takyagala tomufoosinga. Walaga nti nno nze sigenda kukulerera baana tobaleeta. Naye ate bw'akulaga nti abaana mbaleese nammwe abaami muyinamu ensobi oleese abaana awaka otaddewo embeera eraga nti wamaama tayinza bbawa mmere kyakulya. Ne kati singa webanga obusobozi bwennyina bwakulabirira baana bange nga ndi nabo wano atalina maanyi tagwa ddalo. Nze sobola kulabirira baana nga bali abaana bange mbagala naye ng'ate omukyala yagamba baana nedda. Fiiki amaanyi g'ofuna ogendewa omukyala otuuke omuzaalamu omwana gakozesa oteekereteekera omukyala oyo n'abaana be nga bali eri. Kikola amakulu omwana oyo okukula n'ennyina singa aba tafudde. Okusinga okukulira eno ne taata we. Okusinga okukolera eno ate ekirala muwewuleeko abakazi. Abakazi bangi bagumidde ekintu ekyo mu mbeera etya. Abaami muwewuleeko abakyala abawaka nti omwana gw'otazaala bw'omunenya amugamba lwakuba si yamuzaala. Ababe tabagambako. Noga waayo omwana w'omusajja kamuleke. Yabaleka bonooneke tabagambako. Omukyala yaleka abaana bo. Naye gwe maama ali eyo ng'oli mulamu ng'olina omukisa ogusobola okukuza abaana bo. Ebeera ennaku nnyingi nnyo omukyala omulala okukuliza abaana. Ebeera sitirizooti. Ebeera ennaku nnyingi nga bwoga nti okusinga okuleka abaana bange benjeere mu nsi okubonaabona si kufa kambatwale. Kubanga kizibu nnyo omukyala ono aleze abaana bano okusiimibwa. Abaana bano basiima leeti nga batuuse emyaka gino gye tulimu nga nabo batandise okulera abaana abalala n'agamba maama wange yandera yali muzira. Olaba nze mwana nnina omu naye afuukidde omugugu olwo ffe yatulera abataano. Muntegedde sivumirira kyabasajja kuleeta baana waka. Naye omukyala bw'avaayo n'akulaga nti sikyagala gwe ng'omwami kisalira amagezi. Batya abaana bakulira ewa ssenga, abaana bakulira ewa jjajja, abaana bakula ne bakkojja, abaana bakulira buli wamu. Naye gwe senga okimanyi omanyi kintu ekizibu ng'okukuliza omwana wabbali nga tomwekuliza nga tokyali mulamu. Musa bosi wange hello kati nkolaako konja kikolake eggulo igwe kenyini kumakya byakaseera buseera byakaseera wayongeddemu n'olukumi kuba simu pim